Onyukidde olunaku olwaleero ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni era nga yakwatidde ekibiina ki National Resistance Movement NRM Bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda olunaku olwaleero alumazeeko nga ali mu bitundu ebya disitulikiti ya Obongi gye yagenze okusobola okunoonya akalulu era ng'olukungaana gaggadde alukubye ku kisaawe kiyitibwa ekya Leyonga Boma Grounds mu Town Council y'Obongi mu disitulikiti y'Obongi gye yasinzidde n'alyoka asaba abantu ba bulijjo okusobola okumwesiga okuddamu okubanga mulonda asobola okubanga bataddamu oggulu mu ggwanga Uganda ng'omukulembeze wa kuno mu kisanja ekijja mu kalulu k'omwaka 2026. Pulezidenti Museveni ategeezezza nti ensonga ezibasoomoza ddala ensonga z'ebyobulamu agenda kubanga tibwati azisimbako amannyo era ng'asuubiza nga bagenda okwongera amaanyi mu kuyitimusa amalwaliro agasinga okuteekera ku mitendera gy'enjawulo n'ekiruubiro ky'okulaba nga abantu ba bulijjo basobola okubanga tibafuna obujjanjabi. Pulezidenti Museveni agamba nti afunye alipoota eraga kyewabaddewo okusomozebwa okw'amaanyi mu nsonga z'ebyobulamu mu kitundu kino. Out of the 6 sub-counties of Obongi, 1 has got a health center 4, Town Council 1, and 3 have got health center 3. Therefore, only 2 sub-counties do not have any health facility, either health center 4, health center 4, or health center 3, or a hospital. And we are going to solve that by building the health center 3s and a district hospital. Sub-counties Amari Health Center na Koribati Amaba my health center now Sira Anea Ira These over district. These are the plans and activities in the social infrastructure. Kakati Pulezidenti Museveni era asinzidde wano n'alyoka asuubiza nga bagenda okwongera amaanyi wakati mu kuzimba amasomero ga primary ne secondary okusoboza abantu ba bulijjo mu kitundu kino okusobola okulaba nga abaana be basomera bwereere kimalewo embeera y'okusoomoozebwa eri abaana badde bagenda batindiga engendo nga banoonya amasomero ag'enjawulo gye bayinza okusomera. Pulezidenti Museveni agamba nti mu kiseera kino atandise okwetegereza ensonga oboolyawo zigenda okuyamba abantu ba bulijjo okusobola okulaba nga bwe bati bafuna obuweereza obugasizaamu abantu mu kitundu kino kiyambeko oboolyawo abantu ba bulijjo abadde bati bagenda bemulugunya okulaba nga obuweereza busobola okubatuukako bulungi. In the coming government, let us stop school fees in the government schools. The rich people can take their children to the private schools, no problem. And some of the teachers have been using the excuse of not having enough teachers. That's why they are collecting to hire private teachers. I'm going to recruit 50,000 additional teachers for the primary schools so that there is no excuse for saying there are not enough teachers. Manzara. Kakati yakwatidde ekibiina ekiyitibwa ekya National Unity Platform Bendera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda olwaleero akyankalanyizza ekitundu eky'Ebusia gyakedde okubanga tibwati anoonya akalulu era nga Kyagulanyi Ssentamu tukitegeddeko nti mu budde obw'okumakya abantu ba bulijjo abadde bamulindidde ng'embaga basoose kugenda maaso n'okubanga tibeetooloola wooteeri mwe yasuze Ibeetoledde wooteeri mwe yasuze emanyiddwa ng'eya Busia Gold Star okusobola okubanga tebali bamulindirira oluvannyuma lw'okufuna amawulire agalaga kyabadde yasuze mu kitundu kino era nga abadde ateeseteese okubanga bw'ati anoonya akalulu mu kitundu ekyo. Kaakati okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti mu bitundu bino eby'e Busia yazudde obuzibu bingi ebigenze busoomoza abantu n'abasaba abantu ba bulijjo okulaba nga bamulonda afuuke omukulembeze wa Uganda addako. Ensonga ezibasoomoza omuli ensonga z'amakubo amabi, ensonga z'ebyenjigiriza, emisolo emingi egigenda gibabinikibwa n'ebirala byonna kw'oteeka ensonga z'ebyobulamu zitatambula bulungi eziviirako n'abanene mu ggwanga Uganda okulinyisibwa ennyonyi okutwalibwa ebweru w'eggwanga okujjanjabibwa buli kimu agenda kikolako. Bapoliticiani bano balwalira Bulaaya kubanga amalwaliro gaffe bagonoona. Bannange tugenda kukomyawo amalwaliro gaffe, tugenda kusasula abasawo nga tubasasula amalwaliro gonna agavunze. Emulago Doctors Village bagifuula CMI kututaringiramu bantu abugabi. Bannange tugenda kukomyawo health care system. Ng'omuntu ogenda ne boda bw'ekkuba ne mukazi bw'aba bagenda kuzaala ne bw'oba oli mulwadde ogenda ne bakujjanjabira bwerere ng'eddagala libeerayo. Ekyo mugenda kirabako. Mugenda kulaba ku nguudo za ttama buli wamu mu Uganda. Temulina mirimu naye twabasuubiza tugenda creating a 10 million job and that is possible. Bwe tunaba tukola zi project z'enguudo tetugenda kuleeta Bachina baana abaffe bye bagenda ozikola. Kyagulanyi Ssentamu asinzidde mu disitulikiti y'e Busia gye yakedde ogenda okunoonya obululu obunamutuusa mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda omwaka ogujja n'alyoka alabula ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama gw'alumiriza nti omwaka gwa 2021 yagattagatta n'okulangira ebyava mu kulonda mu ngeri y'ekifuulannenge era ng'agamba nti ku mulundi guno bagenda kumutambulizaako Elisa Ejjogi tagezaako kubanga bw'ati akola ensobi gye yakola omwaka ogwaggwa. Oyo Byabakama gamba Byabakama
wewe tegezano gezako n'osoma ebintu nga sirituufu twagala obululu bwaffe babulangirira nga muli mu site babulangirira nga muli municipality babulangirira nga muli mu center babulangirira nga muli mu town patetandikirewo banange tugenda kukyusa Uganda mwete mugenda kubonabona mugenda kusoma bulungi mugenda kufuna emirimu namwe abatasomye mugenda kufuna emirimu mugenda kweyagalira mu Uganda. Kaakati yakwatidde ekibiina ky'FDC Bendera ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda era ng'ono James Nathan Nandala-Mafaabi olwaleero asibye mu disitulikiti y'e Palisa awamu n'e Butembo. Nandala-Mafaabi asinziddeyo n'ategeeza nti akizudde tewaliwo ensonga nnyingi ezigenze zinyigiriza abantu mu kitundu kino kyokka singa abakutte entebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda omwaka ogujja ensonga zonna ezisoomooza abantu mu disitulikiti y'e Butembo ne Palisa kwagenda okutandikira. Ono asoomozezza ne Pulezidenti Museveni kw'oteeka okumusekerera ng'agamba nti emyaka 40 gy'amaze mu bukulembeze agenze ayimba olutalo olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi kyokka nga talina kyakolawo ng'ensimbi nnyingi ez'omuwi w'omusolo zigenze zibbibwa ezandiyambye abantu babulijjo okubaako kye bakola mu mbeera y'okutuusibwako obuweereza. Abapesente za Uganda ngenda kubakwata emyaka 4 omwaka 4 bantu kuba alabye tumugamba tugenda kubakwata kandi naye agamba agenda kukola nti tulina okuziba sente. DPC bwe Butembo amanya ati kyaleero kuli Butembo baali iteeka likusuulisa bima kifo kyaleero wosi kuba kyesa kuganikako ninanyeda mwalire bano bagenda kukola bye bakiri kumanyada kajira obona kyaleero kiyemberera koti kwasale musangoda era yeni olukusala munanu musa ndi musomesa ndi mulimi nobe ndikyamano waba chief cooperative union bagala tukomyo cooperative union zaffe exercise zaffe wansiza no bamba alina okuleta sente bamba alimo sente nyingi sabi gyoyembadde kitete gyoyembadde kiri mu pamba nekitundu kino kirimo mwogo mungi mwogo agenda kufuna sente mu pamba agenda kufuna sente mu mwogo. Kaakati yakwatidde ekibiina ekiyitibwa ekya National Peasants Party Bendera ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda ng'ono Robert Kasiba nti olwaleero abadde mu bitundu ebya Greater Masaka gyakedde ogenda okuba nga bataasagula obululu oboolyawo obunaamutuusa mu ntebe y'obukulembeze mu kalulu akasembedde. N'asinziddeyo n'ategeeza nti banyigiziddwa nnyo n'obukulembeze bwa Pulezidenti Museveni bwayise obutawooma n'omulundi n'ogumu era ng'asabye abantu bonna okumwegattako okusobola okuba nga bwataakyusa obukulembeze n'okulaba ng'amaanyi gonna oboolyawo basobola okuba nga teyo tebatambulira wamu basobola okuba nga tebejjako obukulembeze bwa Pulezidenti Museveni obufuuse oba busibira mu bboolo okuba nti bantu bangi abanyigiziddwa n'abasinga okufiira obulamu bwabwe kyokka nga Pulezidenti Museveni talina kyamaanyi kyakozeewo oboolyawo okukoma ku basirikale n'abantu ab'enjawulo abagenda batirimbula bannayuganda. Ebbanga lyonna tubadde tunyigirizibwa nga bannayuganda nga bannakyotera ekyamazima nga bwe muyita muno mu kyotera toyinza nakumanya nti kyotera tawuni nnene nga bweti bwekola ki bweri bw'ogitunuulira bwefaanana n'enkuuma gye bagikuumyemu teyeesiimisa naye ng'ate musasula omusolo nga mungi ng'ate babasolozaako ssente nga nnyingi n'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza bannakyotera zezo ensonga ezimu ezajjayo ffe abaana abato bamusaayi muto abamanyi bye tukola abamanyi eggwanga ne twagala okulituusa ne tujja tugoba omusajja tuuse eggwanga gye liteekeddwa okubeera. Amawulire amasunsulera amasengejje agawana n'ag'ebweru rediyo eri emu yokka Nabasa Twamba.